eno yesawa yaffe eya program Kaluma Nywera. Tutunuulira amawulire okwetooloola ensi yonna ne tunoonya Kaluma Nywera wawaavudde. Okay, butereevu omulungi aliko Impact FM radio Lwasa Mayinja nkwaniriza osibyeta ssebo osibyeta nnyabo nate tuli ffenna budde bwa program Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira Kalemage gange. Program eno twogera ku nsonga ezigenda maaso kwanza zibeerawo mu nsi yonna ne tuva ata tugenda mu maaso tulaba Kaluma Nywera waava tugenda tulaba obuvu n'obuddo ow'ensonga tudisikasinga kuba twogerako era nga bulijjo nsonga kwa mawulire ag'enjawulo n'omanya munne ekyo ekigenda mu maaso mu nsi mw'owangaalira yotabadde tukwa ku mawulire ag'enkizo agamu ku ago ne tuva ata tugenda mu maaso tulaba Kaluma Nywera waava. N'olw'ensonga muzikize tandikeko mu ggwanga limeddwanga erya South Sudan. South Sudan eno leero si bya lutalo newankubadde nga bakyali mu ntalotalo ezigenda maaso kwanza zirwanibwa wakati wa Batandika n'abanuwere obukulembeze buli awo munnaffe bakyagenda maaso okuba munne basikombuka ku sayidi eno. Ne this time around tugenze eri mu Bufalansa. Jjuke mu Bufalansa eyo emizannyo gimeddwanga gya Olympics gyatandise gyaneka mu butongole nga 26. Kakati mu kutandika bannaffe ba South Sudan bano banyiivu nnyo bagenze banyiivu naye banyiivu nnyo nga bw'okiwulira nti boganaiza abatesitesa Bafalansa mu kutuuka okuzannya basketball bali bazannya omuzannyo gwabwe gwabadde guggulawo ogw'ensero bazannya eggwanga emeddwanga erya Puerto Rico. France abatesitesi bazannya national anthem embala eggwanga ate olukyamu olutali lwa South Sudan. Munnange abalabi abadde bali mu kulaba abalutegeera n'abawagizi abasivude mu South Sudan naffe abadde balaba abamu twewunyiza mu kisaawe nga munnange bakola ki era endulu nesooka evugaawo naga kyekigenda maaso baga okuya oluyimba lwe baakubye muganda ng'atuliza nga lwa ggwanga erimeddwanga erya Sudaani. Kyabadde kyekango ekyabadde okubanga twawedde okuwulira munnanga amaloboozi buubu nga babuwinga abateesiteesi ne bavaayo ne bagamba nti bannaayi mutatusonyiwamu katono nnyo ne bapoozingamu kaawo naga munatusonyiwa bannange tukozeemu ensobi mu human error then ne baddewo ne basaba abantu bayimirire ne bakabakuba tulimba munnange olwa South Sudan lwennyini olw'eggwanga. Akati nno ba organizer batesitesi ba Olympic Games zino Olympic ga Paris bafulumiza ekiwaniko nga beetonda naga banne ensobi zikolebwa muntu newankubadde nga of course waliwo omu ku bazannyi ba South Sudan buli nagamba nti nno ne bukuba butateeka mu kitiibwa n'akamu n'akeddagala nti stage eno ey'amaanyi ensi eno nga erimu kulaba erinze eggwanga erimu kwagasinga obuto mu nsi yonna South Sudan bazannye oluyimba lwabwe balulyeko ng'ensi ezannya ne mukuba ate olwa Sudan gye twekutulako mu bubi obw'ekitalo majja okuddenge bwatyo yagambye n'omu ku bazannyi munaffe ab'ensero yaga teri ngeri gye musobola tubuuliramu nti mwageze maaso ne mukuba anthem enkyamu ne tekisoboka ekyo nammwe mwawa kutuyisa mbuyisa maaso. Kali munnange wakola amazina agamba ati enewe tewali n'omu ali perfect mu nsi muno atakola ensobi ez'enjawulo newankubadde kali bagenze maaso ne bakuba oluyimba lwabwe munnaffe ku nkomekerero. Kali organizers bano eyagala tino bagenze maaso ne baba ate ne ttiimu ya South Sudan yennyini wamu n'abawagizi bonna ne babeetondera naga tino we fully understand the gravity of the mistake statement bwe yagambye. Kakati munnange nno abafaansa bagee mwina okuba nimwetereeza ojjukira guno mundi gwakubiri kati ebyaddala nga bakola ensobi bwe ziti ze bayita era bazikolera mu mbeera bwe ziti lulinga baggula okunaku olwokutaano baggulawo Olympic Games zino bagenda yali ku muzinalo ng'ali mu kwogerera bali mu kwaniriza abagenyi bali mu kutambula bali ku maato batambula bayita ku gundi ku mazzi bati official ceremony kwe yali oli n'avaayo n'alanga South Korea bayingira abaddusi bannabyamizannyo ba South Korea bayingira wo oli n'abaanirizanga abantu bannabyamizannyo abavudde mu kibayita Democratic People's Republic of Korea bambi n'atamanya nti neyo official name eya North Korea kyokka bano ba South Korea mugananga basoka ne basirikiye bati ne bagambye bennyini tebajja kujagaza tebajja kola ki bava munani bakikyuse ne beetonda era kati no munani era guno mulundi kati gwa kubiri ogo nga bakola ki bakwesi bwezityo so esibwezityo mugananga atuliriza oyinza okujoga ngati jogeddeko wabulabe nnyo ne munne omulala kubanga olaba instance nebbiri South Sudan ne Sudan yennyini tebazeekwata kubanga beekutwa ku bano
South Korea North Korea tebazeekwata kati gwogeze maaso ate bw'obayise bo bakyamunayi ng'ekivumo ky'obavumye ennyo nnyini ddala mu maaso gaabwe but enzo njagenda mu maaso nizanyibwa ekyegera maaso bani zanyibwa nakati era nga South Sudan bwambu yavaayo eneekuba Puerto Rico zaali ensero 9-7 bwetyo munafu atuliza so bwekyo kyabadde gikyagenda maaso kuba gikyazanyibwa tulina ffe kulaba nti bannayuganda ye abatutte tunakola tutya naddala misinde so watu tukola ki tukola obulungi mu mbeera bwe zityo kale nkujjo nate eyo tugezeko mu ggwanga erima eddwanga erya Venezuela badde bali mu kuba ndi balonda bakuba kalulu kulaba nti nani agenda okufuna obwa pulezidenti nga Nicolas Maduro yakafuga eggwanga nokumanya emyaka 11 mu buyinza ayagasanja kirala ekyokusatu ate n'abamuvuganya bonna beekozeemu kibayita ekiwayi coalition yaabo bavuganya naga naffe tugenda kujja tubenga tukola kitukujjawo musajja gwe balese kanete amayiddwa nga Edmundo Gonzalez ne musajja mukadde bagano kabenga tukusigukulula mu buyinza munaka lukageze okuggwa kunaku lwegolo nga balangirira imuke byavudde mu kalulu nonaku lwaleero eggulu bali bakabaka bitundu nga 9-10 leo tungidde mu 9-10 nenga Nicolas Maduro baga nti alina ebitundu 5 n'obutundu nga 2-10 then munne amugobe nnyo alina ebitundu 44 so tuwogerera okusinza kwa kikolwa by'okulonda akakulira akamanyiddwa nga National Electoral Council amayiddwa nga Elvis Amoroso ono kiga nti ate munywanyi wa Maduro nnyo nyidda nga bw'okiwulira yagenda nti nno boogerera mu kaseera kano kennyini ba Maduro munange yawangudde dda akalu kano abopposition bavudde ne bagamba nti nno balimu okubbira kwa maanyi nnyo nti n'okukyankana nyawo mu kubala ne mu kulangira ebyavudde mu kulonda naye naga nti nno tebafuddeeyo tebagala kukkiriza ebivudde mu kulonda kuno kwennyini naye nno yadde ayogerako eri abantu bamaze kuba balangirira Mr. Maduro president wali mu kibuga ekimanyiddwa nga Caracas yagenda nti okuddamu okulondebwa kiraga nti waliwo emirembe n'obutebenkevu mu ggwanga linemeddwa nga erya Venezuela era n'avaayo munnange n'atendereza n'akakiiko k'ebyokulonda aka Venezuela naga nno kamazima nabwenkani takalabangako era nagaba opposition kibeera okwo ne bakola bo buli kaseera bakaba bukaabi nti bababbye buli kalu ke bagendamu bababbye so mu mbeera bwetyo munafu atuwuliriza akati nno ekiri mu Venezuela ye Secretary General w'eggwanga lya America Anthony Blinken nga omanyi avuddeyo naye n'agamba nti naye takkiriza mu bino ebyavudde mu kaluuka eggwanga limeddwa nga lya Venezuela ensi yeetongodde takkiriza mu bye balangiridde ye n'agamba nti nawulidde abantu bakaaba baga nti nebyavudde mbisi bituufu mbu byavuddemu tibiraga nti abantu ba Venezuela bakubya akalu kano bwatyo bwagambye muganda ng'atuwuliriza nejjukira Cuba nga bw'ogimanyi yo banywanyi nnyo ba Venezuela bavudde bagamba nti awo temubogerako mubaleke tebawulyanko bulungi wajje tuliye n'Abacuba n'aba Venezuela bo ne bavaayo ne bagamba nti nno kituufu Mr. Maduro ne gavumenti ye bawangudde nti olutabaalo olulala emyamyange bwetyo bweri opposition bagamba nti baali basindise nti abali bagenda bakalabala babayitirivu nnyo ku police station yokwetoola eggwanga naye abasinga obungi nti bageze mu maaso ne bakola ki nabagamba nti nomuveewo nga bagenda okubala akalu kano bwatyo bagamba opposition naye omwogezi w'ekiwayi ekya Gonzalez ekya opposition yavudde n'agamba nti nno ebyaddala bakakibwa okuba ne bava ku police stations ezisinga obungi ennyo nga bagenda mu maaso okuba ne babala akalu kano so opposition kye bakola bagenda nti nno bagenda kuyita abantu baye bonna bonna abagizi baye bonna bonna baliwo kibayita polling centers oba voting centers nti counting egenda okuba nga ekolebwa mubere nga wooli naye baluse mu kaseera akakovanyuma bagenda okuba nti balangirira nti nabeerawo kibagamba nti gavumenti yakyankanyirizaawo wanga bagamba nti no babbye akalulu kennyini mu mbeera bwetyo akati opinion polls zaali ziraga luli omanyi bano bava ne bagamba kiyimidde kitya kinaaba kitya kikoze kitya nga ziraga ezo ni Mr. Gonzalez ono opposition mbw ayinza okuba nti ajja kukubira ajja kuwangula Maduro ne magiri nti ni bweti so munange embeera bwetyo bweri kati banuzi banjitirivu nnyo kiga nno baali badde baagala kibayita change oluvannyuma lwokuba nti ebibiina ebyafuga byaba socialist bano ekimanyiddwa nga PSUV kibadde mbuyiza okuba emyaka 25 era bagamba nti okuva luli bakumakumafuga kibayita obwetwaze bwabwe wansi wa president bwe bayitanga Hugo Chavez n'okuva yafa mu 2013 ng'afudde ekirwadde kya kansa Nicolas Maduro yabadde munenga abafuga kambaga nti badde bakoye obatoye batyo mpola mpola naga nti nno ensi yaabwe eri biased nnyo
okuva kakiiko kennyini ak'obukulembeze cabinet genda kubaziba amateeka ba palamenti saako n'abalamuzi judiciary bonna nti bonna bali awo bali bitambulira mikono gyani egya president munanga aliko akalwa kasembe kali mu 2018 abamu bava nagano okutekali free and fair tekali free and fair ne wakubadde nga bagati no wali mu baita irregularities zali mpitirivu nnyo mpitirivu nnyo naye wona bagati no president Maduro ono yavayo n'agamba mu kiseera ekyo nti kakibe ajja kuwangulwa akalulwako era kano yakangula opposition yegamba nti wakabbi wakakutemu musajja gwe kkiriza obagaana kale nsimwe ndi munange bwetyo bwetambula bwetyo bweri tulinda katulabe kyeki n'avaayo jukira America of course yagala ko Venezuela teyagala ngako kiva ntino bagenda okugamba nti Blinken byayogedde enyindo yagikuta yagiteeka ate mu kibaita akaluka bano aye kalina kyanoonya ekirala tugezeko mu ggwanga emeddwanga ebantu ba Israeli munnaffe baga nti nno bikumi by'abantu mu Israeli olunaku olw'eggulo nakati bakyali mu kuba nti baabye ennyimbe nakungubaga olw'abaana abaafudde n'abaana abato abaafudde ebizuka ebyakubye mu kiro kimanyiddwanga ekya Golan Heights ekirimu bano Abayisirayiri mwe baasenga n'abakulembeze abenzi bavudde ne bakyogerako kino bagandi bane ekyo kibi nnyo okuba nti ate munange bakoze ebizuka byagenze basi ne bikuba era nti balabiddwako bakutte munange kasanduuke n'abamu babaziise mu ssanda batwala abantu okuba baziika era muganda nga tuliza muni agavaayo kigana ne White House yavudde mu ggwanga lya America negamba nti nno abasitujju bali aba Hezbollah abagirwa Iran nti bageze maaso okuba bagenda mu maaso ngo bakola ki bakola attack eno okulumba nti batta abaana 12 Israeli nayo yavudde n'ekyogera bwekyo kyokka Hezbollah gye bagano era yakusa abantu bano egete na kubanga etta ku bantu bano teko kuba nti ebattako naye kunako lw'omukaaga jukira nti waliwo Israeli amagye gaabwe gavaayo ne gakasuka ebizuka nga bagaga kuba ba Hezbollah eri mu Lebanon ekiro ekyakeesa ku Sande era ne Hezbollah nezaayo ebizuka ngekuba kibaita military bases 2 kunako lwa Sande ggulo eza Israeli akachi baita cross border fire okwatanso kwankubirawo wakati wa Hezbollah saako ne manafa mwidwanga ba Israeli kugenda mu maaso ne walinga ate Israeli ekyanagana ne babite ba Hamas eri mu Gaza akati no yo Hezbollah egamba ewagira Palestine okuba ndi bakola ki bafuna emirembe gyabwe Israeli egamba njabba kuba mwenna kino mune ekyawaliza ne Prime Minister Benjamin Netanyahu okuba ndi munange asazamu obugenyi bwe byabaddeko eri mu ggwanga erya America gye yali munanga bazikuba nti agenda naga nti ndoka kabusazeemu enalayira naga nti kiriza obagaana aba Hezbollah bajja kusasula omwendo ogw'ettabbu ennyo nnyini ddala era yakomye omunange ku butaka naga nti kalabe operation zigenze zitya ne bani bakubye meka mu mbeera bwe zityo muganda nga atuuliriza Hezbollah yageeta ena kyeyakoze kubanga strikinga ntiyo kunako lw'omukaaga lwe yakuba kye bayita attacks ez'enjawulo nekwa kilometers nga 3 ova we baali so nagari wa mujinenye yakuba kyayita military bases eza Israeli tiyakubye baana nga Israeli bwegera maso kwa nti yogera munanga atuliriza twebuze ekibuuzo kati binaakomawa wakati wa Israeli ne Palestine kati begaseeko aba Hezbollah Kaluma Nywera avaawa okyali mu program Kaluma Nywera butereevu tukyali fena munafa atuliriza program Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira kalimage gange tukyatunya nate Kaluma Nywera wava of course wakati w'eggwanga limeddwanga erya Israeli n'eggwanga limeddwanga erya Palestine kakati nno ebyaddala nga bw'okimanyi ti nno nagga nti nno Kaluma Nywera tutunya butunulizi just story ng'ebadde obwekyo naye tuddembega tugamba nti nno Kaluma Nywera avaawa obuvo n'obuddo oba ebigenda mu maaso mu nsi mwe tuwangaalira akati nno jukka tukyalaba nate ebyaddala ebyafaayo eby'eggwanga erya Israeli n'eggwanga erya Palestine enkolagana yaabwe obutakolagana eneeyisa yaabwe byonna bwe bityo jjuke nagamba nti watwali twali mu ebiseera ebyo nga Israeli ng'obwakabaka bwasaanawo wajjukira n'Abayisirayiri bagamba Katonda ne bamusaba nti abwekabaka abali nga bakulembera bafuna experience y'ekabaka kuba ndi munanga bakulembera Katonda n'abawooninga bo ne bagamba nti ekijja kijje munnange n'abawa obwakabaka obwo naye obwakabaka lukese ne busaanawo nga bakabaka bafuuse bakabaka mu nsi ez'enjawulo kabaka bajja ne bawamba of course bwomwe babawumize bulungi nnyo akandi ebiseera ebyo nga Abayisirayiri nabo bakabaka bwaggwawo dda bwamiribwa kubanga bwamiribwa abali abaperusi ate abaperusi nabo bajja ne bamiribwa
Ababiloni ne babatwala over kiyumba anaagwa ne tulaba ate kusaidia bannaffe ali aba Macedonia okuva eri kabaka amayiddwa nga Alexander the Great najja wamu n'aba Greek bagenda ne bawamba ate wamala okufa obwakabaka bw'ebitundu ebyenjawulo bagavana buli nafuna obwakabaka so tulaba obwakabaka obwa gavana eno kusaidia bannaffe eyali mu Egypt obawita Ptolemy n'atandika naye obwakabaka bw'empolampola bwatyo n'ageragamba nti nno okuva n'olunaku olwo bufuuse nabo bwensikirano wa mu maka ago oba mu nnyumba ye ng'aba Ptolemy. Ate ekitundu ekyaddako ekyera gavana omulala of course nababa Seleucid obwo nabo bwali balirwana ne bannaffe ba Misiri tugaba balirwana tugere wali ku Middle East awo oba twogera ku Asia Minor ebitundu ebya Israeli ne kati nno jukira focus yaffe erinyo ku Israeli obwakabaka bwa Israeli bwali buguliddewa oba bali wansi w'obwakabaka bwani kati nno wali wakabaka bw'abantu bano babiri obwakabaka bw'abaki bw'obwakabaka bano emirundi ebiri obusooka obwakabaka omayiddwa nga obwa Ptolemy obwali mu Misiri nga wali kyewali tetuyita ekitebe ekikulu oba namulondo weyalinga kabaka walina okuba nga atuula ate nga yeyitanga era Falaawo. Kakati nate ku saidi eno ya Seleucid obwakabaka obulala nabo bagamba nti nabo ino kintu bakitwala mu maaso mpolampola naye nga ekitebe kyabwe ekikulu kyalinga mu Irani awo naye nga bagenda mu maaso nga bafuga okwetoola wonna wonna agenda ku bitundu bya Syria jangu eno mu Palestine bitundu bya Palestine Gaza wonna. Akati nno muganda wange atuuliriza naga nti nno Abayisirayiri nabo bali awo nga obwakabaka naga nti webajjanga ne batwala ne bawamba ekitundu mwali mulina okukkiriza naye kuba mukolera wansi wa kabaka oyo nga kimina okukola mufuse subjects era nga omulimu gw'omugani ng'omukulu ennyo mukole ebyammwe naye nga ate mukola n'ebyakabaka babateekateekeranga kibayita oba babagerekera omusolo obulina okuba nti muwa so omusolo ogwo either guba gwa ssente enkalu oba gwa byakulya bye mulimye mulimuwa ekitundutundu eri kabaka jukira bakabaka abo of course balinga batwalanga bakatonda so bayina abo bakolera emirimu egy'enjawulo ne batuusako ne begera mu maaso okwali munange ebikola. Akati no wansi w'abannaffe bano wansi twagana naga nti no bwakabaka nomayiddwa nga obwa Seleucid Abayisirayiri nabo bali bayitirivu nnyo ne mu kubeerayo balanga kubanga batuuka ekiseera ne bagamba nti naye ebyaddala bakabaka no nga batujooze nnyo bwe batufuga baga tetulina kuba ntugenda mu maaso nga tupracticinga oba tuteeka mu nkola obuwanga bwaffe eddiini yaffe oba enneeyisa yaffe oba enzikiriza yaffe mune batandika ekiseera ne bagamba nti nno obwakabaka balabanga nti sokwani bulwanagana bona bokkana bokka bali bugazibwa buli bwakabaka bwayinanga kibayita abalabe. Akati Abayisirayiri bagamba nti nabo nokozesa kibayita akakisaako nti musawusiri balwana okay bagala ntebe bwe kuba nti atwala ye ne bagala nti nabo bagenda kuba nti bayeekera era mugana wange atuuliriza mu kuyeekera okwaliwo bala nkuva nti abafuuka abayeekera abo bala bayitanga ba MACCABEE era munnange wansi wa kabaka amayiddwa nga Antiochus owokuna ono nno jukira nti yagera n'anyigiriza Abayudaya bano nga Abayudaya bali bakozeemu kibayita omanyi mbeera nti muli awo mu community yammwe nga muyina enzikiriza yammwe gye mukkiririzaamu engoye nga mukyasa okwambala ku ngoye zammwe ze mwalinga mulina ez'obuwangwa bwammwe n'ensaba musaba oba musinza Katonda mmwe muli musinza kati ebyo nebyo kabaka yali yabigoba mu kibayita obwakabaka bwe era nabagamba nga bonna balina okuba basinza Katonda abannaffe bano abagwe basinzanga Abagriiki amayiddwa nga Zeus oyo kubanga ne mu tempo zonna ku altar batekangako Katonda oyo nga bamukoze mu biwumbe mu bbumba nga gwe basinza ne bakatonda abalala bangi nnyo munnaffe Abagriiki babatekanga mu tempo ekintu ekitali clean n'akamu n'akeddagala era tukanisa ekigamba nti nokumanya bajooga bano nga kabaka ategedde nti bagala kuba ndi bayeekera n'addira nga ne mu altar bwe basalyanga ebisolo munnange ebyali eby'omuwendo omungi ennyo bawayanga eri Katonda nga saddaaka ne bagira naye okuba ndi basalirawo ebisolo ebyali tebiwasa kitiibwa ate nga bwira tebabirya ng'embizzi. Kino kyali kiraga munnange obunyoomi oba n'okunafuya eggwanga wamu n'obuwangwa wamu n'abantu bennyini ng'Abayisirayiri oba bayita Abayudaaya. Akati muganda ng'atuuliriza mu kye tuyita okuba nti batavuddeyo kuba nti baga nti ekimala kadde kalakaase naffe temujja kuba mutujooga we mutyo munnange ono Antiochus ebyeddala kabaka owa Seleucid yayisa etteeka decree nga ligaana Abayudaaya bonna okuba nti munaye bagenda mu maaso okuba nti basaba era nabeera nga bo bennyini bekutulamu ng'Abayudaaya
naga nti ani agenda ne bano Abagreek ani asigana Abayudaaya. Era mu kwokutwamu okwo abamu banyiga bano ne bakkiriza. Naye abakkiriza bafunanga kasente kwebanga kasente nga bagenda bo bagana ne kibayita enzikiriza wamu ne culture ey'Abagreek bano abagenda maaso kwani babafuga. Kakati mugana nga atuuliriza ekibe wekityo twalina omusajja yali omukwawo munnange yali mu kyalo eyo bano abakulira betuga nti abakulira eddiini oba enzikiriza okuva mu kyalo kimanyiddwa nga ekyamodiini bamuyitanga Matayasi. Ono Matayasi munnaffe atuuliriza yabeera mu kyalo eyo kyegero kibayitanga Modiini. Ono ennyini we ne famire ye wamu n'abaana be abavubuka 5 balambirira naga ati na ekimala tujja kukkiriza kuba tufugibwa obwakabaka buno obwo tusuula mu ewa sitaani nga tulaba okunyooma oba okujemera Katonda waffe. Mune baagaana bo okuba ndi basinza Katonda w'Abagreek bano. Era mu kubagira mu kugaana ono tata amanyiddwa nga Matayasi yakola n'agenda natta omu ku abo Abayudaaya abali babuddemu olukwe n'ekiso enfumiro ekiso olw'ensonga nti yali akolagana n'Abagreek nga yagala eti nagenda kuba nti abakozi banne kibaagala nga n'ensinza yakyuka ng'otandise okuba nga weeyisanga Omugreek eneyisa yo neyina bwetyo kalica wamu n'eddiini. Munne olwama okuba nti asse omusajja ono gwe bayitanga Bakayadi munnaffe ebyaddirira n'amanya nti bagenda kuba nti bamutta. Era kyeyakola ye n'abatabani 5 munne ne badduka ne bagwambala ne bayingira paka ne bagenda mu Juda ne bekweka eyo. Wano mu kugenda tebagenda bokka kubanga abantu banyo babagoberera. Era bamugamba n'omugamba nti no kyalina okuba nti akola abeereyo ebyaddala bajja kumwegattako. Abasinga bamugaa nti no ave mu nsozi yagenda eyo beera bagenda mu lutalo lwennyini balanga kuba ndi balumba nga baddako emabega we balumba bakozesa enkola emanyiddwa nga ey'ekigwerira nga balumba generali ab'enjawulo abaali aba Antiochus ono nga yali kabaka nga balumba babakuba we baddayo. Era nga kibaga kiri kimu kyokka nga balayidde bagamba nti no singa tufuna chansi Katonda ffe n'atuyamba ne tugoba Abagreek mu Judea oba mu Juda tujja kuba tumaliriza ebyaffe byonna kuba kitundu kitwagala ekyo kyalimu Abayudaaya nga bayitirivu nnyo. Munnange ebyaddirira ekyaddirira kyali kimu kyokka. Ono omusajja banne betamba nabo Abayudaaya bamutongoza namugana nno oli musajja nnyo gwe atukulembeddemu namwe ekitiibwa ky'obulangira naga singa tunaba tuwangudde tunye gavumenti yaffe kkiriza obagaana ojja kufuuka ani gwe okuba ng'ofuuka gwekiyita kabaka waffe. Munnange oyo gwe twogerako amanyiddwa nga Matayasi bambi bali mu kubanga balwanagana mu ntalo ez'enjawulo labamu musajja tunaafa. Bwafa gavumenti gye bamaze okuba ne bateekawo nga bo bafoominzewo ey'Abayudaaya eri omwanganga oseddusa emisinde eri mu nsozi n'agirekera mutabani n'amusikira omukulu amanyiddwa nga Judasi wasikira kitaawe amanyiddwa nga Matayasi munnaffe atunya amaze okuba nti afa omwaka gwayigitayo gumu gwokka mu 166 BCE. Ono mutabani gwe tumanyi nga Juda MACCABEE nagenda MACCABEE nagenda nti olwo tubataddeko kati obuyeekera bwennyinnyini mu mbeera bwetyo. Agamba Abayudaaya banne naga nti mugenda okukola kiri kimu kyokka tugenda kulumba nga tukube abasajja bano bajenerali mu ntalo ez'enjawulo mbwaka bulumayiddwa nga oba Seleucid. Era muganda wange naga nno kiwedde ne bamukkiririzaamu ye nga ye naga nti kale tutandikiraawo. Munnange akulemberamu banne baganda be abaali batabani okwali Yudasi ennyini gwe gambyeko oyo okwali Jonathan omulala wamu ne Simoni bano nga abakulu baga balina okuba nti bakola ki bagenda mu maaso okulaga nti ddala balwanira ddala kuba bagana ekimala tosobola kugamba bantu gwe kennyini nti nno tugenda kulwana ate abamu ne bagaa tujja kulwana. Era mu kubanga Judasi amaze okuba nti asikira kitaawe adize mbegere entalo zagenda mu maaso kiyita military campaign zatandikanga naye mu kutandika zaali disastrous oba babakubanga nnyo bana Abayudaaya olw'ensonga kigamba nti abantu mu kulwanagana okwasookera ddala awo nga Judasi akulembeddemu ng'akomandinze amagye ag'Abayudaaya gano galumba obwakabaka bano obwa Seleucid battibwa bebitibwa bana Abayudaaya 120 abasajja kwaliko n'abakazi wamu n'abaana. Lwaki baba batolooza abamu baagaananga okulwana newe wakabadde yali self defense. Lwaki obalumbanga ku lunaku olwa Sabbaato oba Sabbathi nga bagaa nti n'Omuyudaaya takola mulimu gonna ku Sabbiiti nekuba kulwana ne banga alumbiddwa. Muganda wange kyabattisa bayitirivu nnyo ne bafa. Era munange
awo ne bagana ekimala kimala lwaki tufa bwe tuti omusajja abanga atulumbye lwaki twerwanako baga okuzuuka mugala nga tuyize nga 10 bafudde abasajja abakazi wamu n'abaana munne kibakola baze mukemega katono nnyo naga nti nno kima tuga kulumba kati tubenga ffe tukuba tulumba tukuba tudemega tuwekweka kibayita gwerira warfare era kibakola MACCABEE bano wetwogerako Abayudaya wetuyita kati abayekera barankuwani balumba kibayita ebyalo byonna okusooka ebyaliko bannaabwe nga baliddemu kibayita olukwe nga bakwagana ba Greek naga nti no kali mwatuyamu olukwe katusoge tubalumbe tusoge tubajjewo mwe bennyini era babayitanga ba pagans abo ne basooka balumba ebyalo ebyo binene ebyenjawulo bye bataddemu amasinzo gaabwe nga battirako bagakoyako munange ebintu ebyenjawulo binebinebina muganda wange atuliriza ekya kye bakola nasooka boonoona ebyalo byonna ebyo nasooka bonoona buli kimu era muganda nga atuliriza kye bakola ne balumba n'okulumba abali baganye abaana babwe n'okusuba nga babakomola era bonna abakakanga Abayudaya okuba ndi bazza emisango ejali egy'obulabe naye abalumba era ekyaddiya muganda nga atuliriza kyali kimu kyokka nti nno banagana bagamba infact nenyeriko eryavanga bakulumba ne bakuba akayondo ku mutwe ekiriza obagaana muganda wange wamu n'obusaale bwakozesanga nga bakuba abalaba abo munange entalo zino zavaamu ennumba zino n'okwekalakasa kwavaamu entalo era nga amagye mayitivu nnyo munafu ag'Abayudaya bano bayitanga MACCABEEs bafuna kye bayita bafuna obuwanguzi obumu okuva mu magye gali ag'Abaseucidi olwa tactics bakolanga obukodyo bakozesanga obwo obw'okkuba dduka weekweke munange oluvannyuma okuba ndimu ne bawanguddeko ebifo ebimu Abayudaya bano abaali abayekera bayingira ekibuga gimayiddwa nga Jerusalem nga bajjaganya we babuuka ne bagamba taseera kali katuuse kati tugenda kulongoosa yeekaalu zaffe zonna ze baali bamaze okuba ni munange bataddemu kye bayita bakatonda Abagreek tugenda zirongoosa tugenda kujjako we baali batandika okubattiramu kye bayita embizi tugenda zirongoosa zonna era muganda nga atuliriza batandika omulimu ogw'okulongoosa kye bayita yeekaalu zaabwe mu Yerusalemu baze okuba ni bagoba amagye ag'Abaseucidi gaddusa emisinde ababase n'okubatta ekyaddiya muganda nga atuliriza ne bazzaawo n'enkola yaffe ensinze yaabwe eri enkadde traditional worship yaabwe enkola eyo ne bagizaawo bulungi nnyo era mu kaseera kennyini ako ne bassaako Jonathan MACCABEE nga omukulu munnaffe agenda okukulembera. Jonathan ono yali muganda wa Juda taata wabali omwana omunku abali abaana abadduka n'omusajja amayiddwa nga Matatayasi namussaako okuba nago nti akulembera abakulembeze b'enzikiriza that is mu Yerusalemu awo ne mu tempo zonna zonna ezaalinga waawo era muganda we batuliza bakyali awo nate neberawo ejje ly'amaanyi ery'Abaseucidi Obwakabaka ne buli sindika ne lijja ne batandika okuba nti ate nabo baga okuba bakola kibayita okuwoolera naye ekyaddirira babali mu kkubo nga bajja okuba ni balumba Abayudaya bano bagana okulya ali kabaka munnange amayiddwa nga Antiochus owookuna amaze okuba nti afudde eri ewaabwe era mu kufa jjukira ekibuga ekikulu kyali mu Syria wali nebite mu Iran kati mu kuwulira ekyo ne baddayo e Syria alose okungubagira kabaka n'okuba enteekateeka nga zinaabeera era munange erakulembeddemu ejje limayiddwa nga Lysias ono nno baga nti nno Obwakabaka bw'abannaffe Abaseucidi bwalina ebizibu biyitirivu nnyo kabaka waaba afudde kiriza obagaana balina ate okuzzaawo okusobola okwetereeza nga tena kuba nti bagenda okuba nti balumba abayekera bonna kati munange entalo ezaaliwo zayamba nnyo bano Abayudaya okubanga bennyini beddaabulula ne bezzabujja ne bazza mu ddembe lya munange ery'okusinza wamu n'okutendereza Katonda waabwe akati mu biseera ebyo nga Judasi munnaffe yagenda maaso okuba nti abakulembeddemuko era mu kiyakola ekyo okuba nti okulaga nti bedde bafunye kibayita obuwanguzi yateekawo ne festivals oba ebikujjuko ebyenjawulo okuzzaawo nate okusaddaaka mu tempo oba mu yeekaalu okumala ennaku 8 era muganda nga atuuliriza n'aweera buli kimu kyonna kyonna ebyokwejalabya ebyefujjo ebya sitaani ebyalikolebwa mu kye bayita tempo oba yeekaalu ez'enjawulo era kye yakola ne batandika ne balangirira sacrifices ez'okukola n'okussaamu ekitiibwa eri Katonda n'okumuweerezanga era ne bateekawo n'ennyimba ezimutenderezanga ne bayimba bonna nga bawulira bulina obuwanguzi bayimbira wa mu Yerusaalemi munange
tuba tukyali awo tulevu nnyo balinza okuba bazzawo kibayita kalicha zaabwe kasitomu zaabwe ebbanga linza okuba liri kulungula mpola era nga bonna balowooza nti nno kasaba kikoze kino bagenda kuba nti bafuna kibayita freedom yaabwe oba eddembe lyabunange ery'okusinza ery'obuntu okuba n'amateeka tegakyabakwata kubanga baladde n'ebikujjuko bino. Era muganda wange nga kino kimaze okukizzaawo yalangirira naga nti ebikujjuko bino nga tukoze olunaku lwaleero bijja kgendanga buli mwaka tubikola okumala ennaku 8. Era muganda nga atuliza mu kaseera kennyini ako kye baakola bakiyitanga lights ebikujjuko ebyo bakumanga ekitangaala emisubbaawa ne basebulatinga era ne bakiwa erinnya limayiddwa nga HANUKKAH. Erinnya erya HANUKKAH ligambo lya Kibru ekitegeeza munange okwewaayo dedication. Era nga Abayudaya bano abaali abayeekera bagamba nti nno ekyakiweesa ekyo okuba nti nno ku lunaku lwennyini olwo bo bennyini beewaayo balinga kati abeewaddeyo eri Mukama nate bakomyewo ne bawa eri Mukama okuba nti bazzemu okuba nti basinziza mu kibayita ekibuga Yerusaalemi wamu mpozi n'okuddamu okuwaayo era tempo oba yeekaalu ze baali basinzizaamu munnange edda. Akati nno nga bajjaguza egambye victories baafunanga olw'okuba nti bamaze okuba nti bawangula abasirikale ababaseusid obwakabaka obwo. Era okusinza munaffe gwe tradition zatambulanga bwe zityo baafunanga jaaga eya oiro bafunanga jaaga ya oiro ne bagifuna ne bagenda mu maaso ne nga bagikozesanga terimu baga nti erimu amafuta ge bayita ngali tegalimu buzibu bonna bonna gali uncontaminated. Era ne gano ge bakolezanga ne gasooka gabeera mu tempo wa mu yeekaalu omulunaku lwonna. Era ne baga nti nno amafuta gano ge bakozesa gamba ennaku 6 singwaki munnaffe ono Julius bagamba bajaguze nga olunaku lwamayiddwa nga olwa HANUKKAH okumala ennaku 6. Akati muganda nga atuliriza nga bwe gambye nti nno Antiochus eri ku saidi yabaze okuba nti afudde amagye gazzeeyo eri mu Seusiri mu Syria mu kitebe kikulu ku Namulondo okulaba bwe kibadde balikuba ntibeetereza n'ebizibu baalinanga byonna. Munnange bwe yali nga afudde nga amaze okuba nti balumba ekibetungamiddwa nga Batandika mu kaseera ako eyamusikira bamuyitanga Demetrius asooka Sota. Ono yali kizibwewe era kigamba nti nno munaffe ate Demetrius ono okukitegeera ekyo nti nno eri bali mu kujaguza n'asindika abamu ku abo bajenerali abaali Abayudaya bennyini wabula nga ate bali bakolagana n'Abagriiki n'abasindika mu Isirayiri. Abaisirayiri baali bano yabasindikirako n'ejje eddene ennyo ery'abaana banaffe Abaserusidi Abagriiki n'agamba mugende mulabe nga kinyaga mubenga mutuukayo baŋŋambye nti n'abantu beeyo Abayudaya beekozemu omulimu nti ne basitooka batugoba mu tempo zonna yeekaalu ne bassaako ne high priest omulala owaabwe waffe ne bamugoba n'agamba mugende omutuukayo eyo museko omusajja mayiddwa nga Alukimenas yagenda okubeera high priest mu office eyo ajja okubanga gwe ntaddeyo omuntu wange. Era muganda nga atuliriza abano betwogerako babachaids bano beyasindika ne bajja ne basalako Jerusalemi yonna. Era mu kusalako Yerusalemi ne baganda bagenda kwadi bagiwamba. Muganda nga ekyaddirira okimanyi awo mu kaseera kennyini ako nga tuli mu Yerusalemi kati tuli mu Yerusalemi yeekaalu muzo okuba nziweebwayo eri Katonda. Abagizi bonna muganda nga tuiza abamu mu kuba nti bamaze okuba nebeddiza balaka okwekutulamu nakigambe dda kino nyera batandika okwekutulamu era still nga mbagamba tudde ku saidi ki kubanga bagambanga wansi wa Juda. Yuda mbagamba Yuda gwotukulembeddemu Jonathan muganda we high priest atuulya basindisa abasirikale bajja kuba batulwanyisa mu Yerusalemi. Aho nga bagamba bandi sigenga tulwana kwabala bagamba nti atuwanike tuliga kuba ntulwana. Munnange oto watandika mpola bwe lutyo kigambibwa nti ebyaddala wajuka bali balwana kuba bafuna bete dembe lyabwe. Abo bonna abakkiriza ne bagamba nti tugenda kulwana ne bagamba kiwedde. Kati abaga tugenda kulwana abaali abatiitiizi naga nti bo baga kudde ebbali
era munnaye poliisi gye bakola yabawula emirundi ebiri babayitanga abafarises oba bayitanga abafarises kano kwe kabinja kali akabayudaaya akali kali ku kintu kimu kyokka kapromote nabata purity y'abayudaaya bonna era nga bo bagamba nti no kibaliko kiri kimu kyokka nti bakime bajja kuzuukira era n'amateeka bagasomesanga bena okwali batambulirako amateeka ge batambulirako ga Moses. Then ate kwaliko akabinja kalake kutulamu bayitanga ba Sadducees oba Sadducees bawo nabo munanga atuliriza kibaga kyali kimu kyokka kaseera kamu yali pate eryawo yonga munnaffe nga bagamba abamu nti abantu bafa tebajja kuzuukira nti n'ekirala bakkiriza mizimu girina okuba ngibeerawo n'amateeka bagakkirizamu ebigere amakadde naye nga ate bagana okugamba nti bakkiriza amateeka ago amawandiike gokka ge bakkiririzaamu. Era muganda nga atuliriza wano bagambanga obwakabaka bano tebajja kukkiriza mu bwakabaka bono kabakkirize tebajja kuba ndi balwana era kyova nti bakola kibayita okuba ndi beekutuddemu bwe batyo. Akati no Juda oba Yuda Makabi ye n'agamba nti kkiriza obagaana alina okugenda mu maaso n'olutalo luno okuba nti lukyagenda mu maaso okulaba nti bafuna kibayita obwetwaze bwabwe independence ng'Abayudaaya sina kindi okufuna obwakabaka bwabwe ng'Abayudaaya okuba nti bukyasigaddewo munne nga bakyagenda maaso okuba nti balwanagana wate emyaka gyali 5 mirambirira wa masekati g'entalo n'okulumba. Yuda kyeyakola nga n'abasajja bayitirivu nnyo kwe kuvaayo munnange n'agenda n'alumba Abaroma abalumba n'abagaa nti neyeri yeetaga buyambi okukola omukago nabo alliance ng'omukago ogwo agamba muyambeko bamugobere Bagriiki ebinadi yaba n'ateesa omwaka gwali gwa 161 BCE kigamba nti nno munaffe ono Yuda yasindika Eupolemus ono yali mutabani wa Jonathan muganda we tiyamusindika ikamusindikawo Jesoni yali mutabani wa Elieza n'abasindika bagende mu Roma batuule n'Abaroma basabe kibaite obuyambi babanyonyole babaliremuko bawala beddala Abaroma banasobawa obuyambi okujja okulwanyisa bana Bagriiki abaali eno mu Isirairi oba mu Yerusalemi. Munange ejje erya abasajja n'Abaserusidi Obwakabaka Abaserusidi ne buni busindika amajje ag'amaanyi ennyo wansi wa jeno amanyiddwa nga Nikano bwe gajja munengo ku Juda gakubibwa Juda buli Juda n'abasirikale be otolo lwali baluyitanga Battle of Adasa era muganda nga tuliriza ono jene amanyiddwa nga Nikano yattibwa in action nga bali mu kulwani balwanagana. Ekyaddirira ekyaddakaawo kwe kubanga bano abaali Abayudaaya amanyiddwa nga Bakadias ekyaddirira babasindika naani nano gwe nagaka amanyiddwa nga Alukimas okuba ndi bajja n'amagye ag'enjawulo ag'abasajja 200 ag'oku ttaka nga kuliko 200 ab'oku mazzi era munange bwe bajja basirika na Yuda ku lutalo balwana olutalo lumanyiddwa ku kiro ekimanyiddwa nga ekya Eresa. Era mu kaseera kanyini atuwuliriza komanda wabanafu bano Bayuda Bamakabi amanyiddwa nga Hasmonean Commander munange bonna naye nattibwa kubanga abasajja bali munaffe oba Obwakabaka bali b'amaanyi nnyo balina abasirikale bayitirivu nnyo nnyini ddala. Akati ndo bano Abayudaaya abali kusaidia abanaffe ali Abagriiki kye baakola bamaze okuba ndi bawangula bano ba Hasmonean Bamakabi Abayudaaya bamaze okuba ndi bawangulwa bano kye baakola bo bennyini ne beeteekawo nga ba rulers oba nga bakulembeze aba Isirayiri naye ng'ekibateesezaawo jjuka be bakkiriziganya n'okukolagana naki nabali Obwakabaka bw'Abaserusidi era muganda nga atuliriza okuba nti otolo lwagenda mu maaso bwe lutyo gati no kamanda baamutta oza kamanda bataani batta Yuda yennyini mu lutalo lwennyini olwaliwo olwo banne bennyini bali bakulembeddemu ekintu kino abali bali ku saidi eri abaali balyamu olukwe be bali mu ebyo mu lukwe lw'okumutta bennyini. Yuda amala okuba nti afa muganda nga atuliriza ekyaddirira kutandika kutemula abo nabona bali bamukkiririzaamu era munnange Juda amaze okuba nti afa muganda amanyiddwa nga Jonathan n'akwata mu nkasi wakwata mu nkasi muganda nga atuliriza abasajja bali bamaanyi abasirikale bali era Jonathan kye yakola n'adduka neyongerayo paka ku mugga ogumanyiddwa nga Yordani bw'atuuka eyo ne bateekawo kampu ne bakuba olusiisira lwabwawo
okuliraana ekitundu ekimanyiddwa nga ekya Morasi. Era ne abeeraawo ne baleka okuba nti webalumba webakomawo era ng'oluusi badduka mu kikko ekiriwaawo ekiriraanye oba ekiri mu busaidi obw'obuvanjuba obw'eggwanga tirimanyiddwa nga erya Yoludaani oba omugga ogwo omanyiddwa nga ogwa Yoludaani. Kakati muganda nga yatuwuliriza ono muganda we Yonathani yali mutowaani wa Yuda kati yakulembeddemu. Jjukira nti yali high priest ye akulembera just nzikiriza kati akuttemu n'emukasi muganda we wafudde an'okutwala nate ekintu mu maaso. Ono nno ye muganda nga tulize kye yakola endagaano n'amawanga ag'ebweru amalala foreign states obwakabaka obw'enjawulo obulala nga kyagala kiri kimu kyokka bamuyambeko bali nga bamukubira abasajja n'Abagriiki okuba tebamutwalako ntebe maybe na Bwakabaka bali bakola ki bazzaawo obw'Abayudaaya. Era muganda nga tulize ekyaddiya kyali kimu kyokka ye nga akulembeza kimu nti era akulembera ddiini nanzikiriza yaabwe ng'Abayudaaya okuba nti eddizibwawo. Kakati nno kye baakola jjukira bali badduse mu kye bayita Yerusaalemi mu kudduka abasajja bali betuyita abaserusidi basaako omusajja amanyiddwa nga Alusimas nga high priest era bamutaddeko bamulekawo nga puppet governor. Governor oyo jjukira no baali Bayudaaya bennyini abalyamu bannabo olukwe. Kakati muganda nga atuliriza ekiseera kyatuuka ne n'afa gwe bateekawo nga governor ate nga high priest owa Yerusaalemi. Kati bw'afa Abayudaaya abaali mu katundu ako ne bagamba naye omukulu gwe batusindikira afudde amajja gali gamukuuma gazzeeyo tugakola tutya gaatya ne agamba nti wai abasajja bannaffe twalyamu olukwe bayinza okwekuba mu mutima ne bakomawo ne baffe ne batuyeekera ne batutta. Munnange emyaka ebiri ejaddirira nabo ne badduka mu Isirayiri ne bagamba katudduke tugende tujja kuba ntubeera wano. Era munnange mu kudduka badduka mu kibuga ekimanyiddwa nga ekya Akre nga bawulidde nti kati MACCABEE bano abayeekera obudde bonna bagenda kuba bakomawo. Era bakizuula nekizuula nti nno bano MACCABEE baali bagenza ate mu nteeseganya ne Demetrius era ne bamusaba okuba ne bakomawo. Munnange ekyaddirira kyali kimu. Jonathani yesikira muganda amanyiddwa nga Yuda saako muganda amanyiddwa nga Simeoni bali banaso okuba ne bafuna kibatta experience mu ntalo zino ez'okkuba dduka bwe batyo. Era muganda nga atuliriza bali tweets bazekokka emabega naga nti nno tulina okusinziira tulabe tuga kuba tulumba tutya. Era muganda nga atuliriza kye bakola bakuba ne bazimba ne mu ddungu eryaliwo we bayitanga Beth Hogla. Era babaliawo bazimbi baliawo bataliwo ekintu kyabwe bano Abayudaaya ababalyangamu olukwe naga babasazeeko nabo babalumba bakyabanoyo kwali babatta kubandi bwe batabatta bo bajja kutta. Era muganda nga atuliriza Jonathan kaseera kitegeera ekyo babalumbye naga gavana oba genero eri alumbye ku kino naga nti kyetwagaa kiri kimu kyokka twagaa tuli kimu kyokka wala ntomeye twakwata tubalina nawe mwakwata abantu baffe katusaba tukole endagaano ey'emirembe kubanza ekinjagala kyokka ddiini yaffe gyetuwagala gyetukulaakulanya tukole endagaano tube nga twewanyisa tubawo abasirikale twakwata namwe mutwe betwakola ki bemwakwata. Munnange Abayudaaya baali balyamu olukwe kye baakola nabo ne bakkiriza era mu kukkiriza ne bakola n'ebirayiro naga nti no never again okuddamu ko olutalo ku Jonathani. Era ne bagamba nti nno ye wamu n'amajeege bali nga bava mu kibayita Isirayiri bali nga bavaamu eddiini ebyo bali nga bagisigaza ne bagitwala ewala banakola ki ebanasinza Katonda waabwe. Munnange ekyaddiriraawo kyakubanga Jonathani nga amaze okuba ti alaba nga awangudde yakwata amajeege n'abasirikale bonna munnange ne bavaayo ne batambula okuva mu Isirayiri ne bagenda mu kibuga ekikadde bakiyitanga Michmash. Era okusinziira eyo muganda nga tuliza gye batandikira okuba ne bakiryalinga ettaka babeeranga lye bayita ettaka eryali erya Katonda omukazi gwe basinzanga. Abo bonna baali bavudde ku ddiini yaabwe naga tikisoboka naga ettaka balikiryalinga libenga lyabwe ng'Abayudaaya batandikiraawo mpola mpola. Muganda wange atuuliriza baba tuddeeyo baga nti no tutuula wano tuye kye kinaddako
Katonda abatuyamba n'atubeera tumanya tifuna ate okukola ki okulema okwolesebwa n'okufuna ate amaanyi mu mbeera bwetyo. Munenga amaze okuba batuula eyo ekyaddirira nga tubita ba MACCABEEs abayeekera bano bennyini. Ku saidi y'abaselusidi eri obwakabaka obwo bwali bukulemberwa kabaka amayiddwa nga Demetrius asookedde asota gwe naggambyeko yasikira omusajja oli yamaze okuba nti afa. Akati nno ebyaddi ya muganda ng'atuwuliriza kyali kimu. Ono Demetrius nga kabaka yatandika okuba nga ateekawo kibaita enkolagana n'ani ne bakaka ab'enjawulo okwaliko Atlas owokubiri, kwaliko ne Ptolemy ow'omukaaga owa Misiri. Kakigambibwa nti onakola ateekawo enkolagana ey'enjawulo. Ptolemy ono ow'omukaaga jjuka yali afuga n'ani ne Cleopatra mukazi we owokubiri owa Egypt. Era newankubadde nga enkolagana yali eri bwetyo mpola mpola, naye nga kigamba nti nno ono Demetrius yagamba yasaba ekintu kimu nti bamuyambako mu kuba nti mu kulwanagana mu kufuna entebe eno gyasikira okuva ku Antiochus, era nga abasaba bamufuukire bamunywereze mu buyinza. Ebiseera ebyo omusajja amayiddwa nga Alexander Baras ono yekigamba nti yali mutabani owa Antiochus owokuna, era nga kizibe wani wa Demetrius ono naye nti beera gyagala. Kalikiriza obagaana bano bombi abali nga bafuga kye bayita Seleucid. Demetrius yali afuga Seleucid yali tali seefu nga Bayuude bonna bayinza omuyekera mu mutwe wake entebe. Abatabani abatuufu awani aba Antiochus owokuna. Demetrius yakola munnange n'akakibwa okuyitayo amagye gonna agali mu Judea n'agayitayo n'alekayo gokka gali mu kibuga ekimanyiddwa nga ekya Acre, mpozi ekibuga ekimanyiddwa nga ekya Benzul, okwongera okuba nti munnange ayongera ku maanyi ge okwenyweza ewaka. Era kyeyakola n'atandika n'oteekawo kibayita enkolagana wamu ne Jonathan, era n'amukkiriza ye kennyini okulikuutinga amagye ag'enjawulo such that ebibugabuga ebyenjawulo n'ekintu kye balimaze okuba basengamu ekimanyiddwa nga ekya Acre bakibeeramu. Jonathan okulya bino yakkiriza nnyo era tamuzi n'azikiriza ddala, era n'agamba n'okugamba nti bamukkirize babereko wali mu gundi mu kibayita mu Jerusalem kale akatundu k'ekibuga awo, maybe bali balinamu tempo zaabwe ze bali bazimbye baberemu nga basinza Katonda. Munange ekyo nakyo bwe kyali kati Demetrius ate era yagala entebe endala ey'abanafu amaselusidi amayiddwa nga Alexander Baras. Ye n'agamba Jonathan n'agamba nti omanyi ngenda okukolera nze ngenda kukola ekintu kino wammanga. N'agamba ekisooka ngenda kuzza ku kifo kyo nga high priest wa Jerusalem singa mbeera ndidde entebe eyo y'obwakabaka eri mu Seleucid. Kati Jonathan nanga okuba nga aweeyingamu ebintu bino ebiri. Omusajja aliko ewamba obwakabaka amayiddwa nga Demetrius asookera ddala amusuubiza okudda mu Yerusalemi, naye tamusuubiza kumuwa bwa high priest. Alexander Baras yamusuubiza okumuwa bwa high priest, n'abira ku minzaani n'abiweeyinga n'agamba ngende naani kati mu kaseera kano kennyini. Era Jonathan kye yakola kwe kusala okuba nti akolaga naani n'Alexander Baras oli yamusuubiza okuba nti nkuza mu Yerusalemi n'enkono okuba nti gwe akulira that is ki oba high priest. Ate nga Jonathan kye yalinga yagala kyonna kubanga already yali high priest muganda ng'atuliriza. Era mu ekiseera ekyo Jonathan n'afuukira ddala official omukulembeze nnyini ow'enzikiriza eri abantu be. Era omukolo baagukolera ddala mu yeekaalu ne bateekawo n'ebijaguzo byennyini. Omwaka gwali gwa 153 era mu kaseera kennyini ne mwamu n'ebyambalo eby'omukulembeze w'enzikiriza n'abyenaanika bulungi nnyo nnyini ddala. Akati nokitegeeza nti awo kati ku sayidi eno y'Abayudaaya baali tebagenda kuddamu kulumba oba kuddamu kwerumba nga tewaliwo kibayita consequence kubanga already baaliwo bayita endagaano ebasiba mu mbeera bwetyo. Akati amangu ddala ago ono Jonathan amaze okukola endagaano ne Alexander Baras amagye gaweze, era Demetrius munnange kwe kuba nti bamulumba mwaka gwa 150 BCE ne bamulumba, era bamulumba ne bamukuba ne bamutta, era entebe nemuvaako n'obulamu ne bugendera awo. Era mu kaseera kennyini Alexander Baras munnange olwo n'aweebwa kibayita engule, bw'okuweebwa engule
nabiranga munanga wangu do Obwakabaka omwedanga wa Sewusidi kadafuuse kabaka era ekyadirira nagano ganti agenda kuba nti agenda maso okuwasa omwala woli Cleopatra owokubiri owa Egypt gwe bayitanga Cleopatra THIER, you know, yali muwala wa kabaka mwite Farao Tiomi ow'omukaaga ne Cleopatra owokubiri. Kati wakadumira munenge bunywezedde we butyo. Jonathan ono kiga nti naye yitibwa ku mukolo guno ogw'embaga era nga Batemi bamuyita ku mukolo guno ogw'embaga era mu kulabika yajja n'ebirabo ebyenjawulo nga abiyitidde bakabaka bombiriri abali ku mukolo guno era yakkirizibwa okutuula mu masekati g'abakabakano ekintu ekitali kya bulijjo. Baras kigambibwa nga kabaka Alexander Baras gwe twogerako owoli mu bwakabaka bwa Sewusidi adde ku sayidi endala neno Ptolemy naye ku sayidi eno ku bwakabaka bwa Greek abamenye obwakabaka bwa Egypt naye atudde ku sayidi eno. Then makkati awo nga Jonathan mwatudde ne mu minagiro gye ne mu byambalo nga of course high priest munaddiini akulya eddiini walina okuba nti abeera bamu ebyambalo ebyakabi balasamu ebyambalo ebyakabi nga walina okuba nti ayambala nga azze mu bwakabaka wennyini era munaye bumuweesa kye bayita ekitiibwa. Era muganda ng'atuuliza ekyaddirira Barasi n'avaayo n'agamba naga Jonathan nti agenda mumuwaata ekifo ekirala n'amulondamba okubeera gavana ow'essaza namuwa okuba gavana ekitiibwa ekyo namugamba nti kufudde gavana owa provinsi yange emu ku ezo ngozange ku provinsi ki emidwa nga Yerusalemi. Kakati no kigambibwa nti Barasa nakuba nti amuwa ekifo kino baso ne bamulabula nanga nti walirinzeeko okuba nti okola ki kubanga tulina complaints zigenda maaso nga ziwulirwa ku Jonathan oyo singa omwadde ekifo ne baganda kati omufudde already high priest atomufudde gavana abamu tebajja kusanyuka munanga ekyadirira tuba tuli awo nega nti wakako kaliwa kulwanirira ku side ne side zonna kati ono bamwadde ekifo ekirala kyeno kuba nti naye akyetikka munange mwaka gwali gwa 147 BCE Demetrius owokubiri Niketa ono ne mutabani wa Demetrius asookera ddala oligo yafiira mu lutalo ne n'avaayo n'awamba entebe yagiwamba ajja kwani Alexander Baras era bwagiwamba bapa ne kiggwa bwe kiti olugavana yali wa Syria bamuyitanga Apronius Tios naga yakozesa akakisaako naye n'avaayo n'akyalenjinga n'agamba ne Jonathan gwe bawa kibayita obukulu netuma kirenyinge mu lutalo era ava n'agamba nti Abayudaya bonna baali bakkirizibwa baba tubakake bave mu nsozi benga basobola tulinga eno gye tuli tubafuge bulungi nga tubalyagaana muno lwaki ulire ekyo Jonathan yego kwa diminga alumbibwa kabaka omupya yingiddewo Jonathan ne muganda bamayiddwa nga Simeoni kye bakola Abayudaya bano ne bakwata abaserikale baabwe abasajja omutwalo mulamba ne balumba amajega Apronius ono yali gavana wa Syria era bamulumba mu kifo ekimanyiddwa nga ekya Jaffa era mu kulumba bayite beetegese bulungi nnyo bawo kugwe bati enzigi bapa gete ozigule bati bapa mugara wange amajega Apronius atuuliriza ne gawanikirawo era gawanika yaga fetukoze eki tuwanise tudduse era mukudduka kigamba mukudduka ne bekubira enduulu mukubira enduulu ne bafuna amajama okuva eri mu Azotus ekigamba nti no go gaali mu basajja nga 3 birambirira akwagona amaje agali gatambulya ku mazzi nga gali gamaanyi nnyo nnyini ddala era mugala nga atuuliriza nengalimo gakola kigaito olulumba sinzigo era mu kukola olulumba Jonathan bamulumba ne wamasautinga mu kumulumba ne bamukwata mu kumukwata ne boyokya ekitundu kye bameze kwa ne bawamba ekimanyiddwa nga Azotus era abatuuze bonna abaalimu ne temple yekalo yalimu munnaffe bata Temple of Dragon wamu mpozi n'ebyalo byonna ebyaliwo yabiteeka munanga omuliro babiteeka kibakya omuliro mu kiseera ekyo Alexander Baras juke yamaze okuba nti akola ki naye ku sayidi eno endala naye yagobebwa era kyakola ng'amaze okuwulira nti bali babagobye n'ava n'agamba nti nno kati high priest oba wangudde kibayita Jerusalem agenda mu ekibuga ekimanyiddwa nga ekya Ekron oba teri amaze okuba nti awangula abantu bonna bali mu kibitu ekimanyiddwa nga Azotus n'avaayo ne beemulugunya eri kabaka
amayitibwa nga Teomi ow'omukaaga owa Misiri. Nayagamba nti nno ono yazze mu lutalo nga Zenani ne mukoowe. Nagamba naye Jonathan yali asinkanye Teomi okusookera mu Jaffa, era ne bateekawo kye bayita emirembe, ne bagamba toli nti balasiri kutabaala. Era Jonathan kye yakola n'addayo mu Yerusaalemi n'agamba nti nno kati nina okukola emirembe, ekinnya kubanza kinyaga kiri kimu kyokayoka, si bukulembeze wabula njagala ki? Njagala kubatuuzawo kye bayita ensinza yaffe ng'Abayudaaya. Yasinga ne kabaka wa Misiri gwegambye kamayitibwa nga Teomi, newankubadde nga munnaffe ono ate yali awagira bali Abaseusiidi okuba badda ku kye bayita enkasi. Kakati nno akoze kye bayita emirembe gyabwe, asabye kabaka wa Misiri nti addizibwe kye bayita Yerusaalemi abeere awo ne banne bonna Abayudaaya bali nga basinza Katonda waabwe. Muganga atuuliriza nga bakyasaba kutibana kuba nga baweebwa kye bayita permission eyo kyekyaddirira nga bujjo obudde butusalako. Muganda nga atuuliriza ngenda kusubira wano nga bujjo omulangira Kaleme Gigange. Mbeere bulungi, mweraba.